Ngenda kukola neki olaba Dolini yabalema okukola ima kinsaba manyira ni atandika ati okunkuba embwene atandika ati okunkuba atandika ati okunkuba siddamu kukola nze mmaze era ofisi ngenda kigamba nk'oyo okukola lwaki omusajja yajja mu luumu yange yansanga nebasa mpulira omuntu wankwatako ngenda okuwa mukanga ye nga nenyimuka nangamba no sleep atandise okunkwatirira kyenva nayimuka nemugamba ndeka nangamba webakere wuyo atandise okunkonerera ng'omwana omuto nemugamba ndeka nenvaayo nentuula ku buliri naddamu era nangamba webake nemugamba nze saagala nentuula ku buliri wanatudde ku buliri naye n'atuula nengenda eri mu luumu okulongoosa eri luumu yaabwe eddiro lyabwe najja n'aleeta omukono gwe mumufiisinga ku mukono gwe lwakimba mumufiisinga ku mukono gwe lwakimba mukiisinga ku mukono gwe nga nze siri saposti mukiisinga mukono gwe okitegeera lwaki bannemerako kati ensonyi nnyingi nnyo wenaagamba omukazi ajja gamba nti nekobanye nebbawe ndabika nakola dde ekintu nebagamba bankwate banzize ku ofiisi nebagaana ate nga si bwe gusoosa walulwe yava eri mu kisenge kyabwe nga tali mu mpale ng'akasolo konna keereze nze neefuula ng'atamulabye n'okwosa ejjo yalyawo ng'atudde ng'alaba ntudde wano mu lukuubo n'atuula n'asitama nga tali mu mpale n'abikkula olugoye era mulabe byonna nembigumira kati ndabye nga mu butuufu kino ate kigenze wala nga nina kubagaba banse ku ofiisi kubanga ayinza okunfuusinga wante nandeetera obuzibu ekitegeera ayinza okunfuusinga olunaku kati lwaki abatanza ku ofiisi wanjogedde nti banze ku ofiisi baganye omukazi aganye kyokka omusajja oba obusungu n'ensonyi atabimusa ankutte ekifo ankutte muno bwati ayagala kunkuba muno ankutte nga ayagala kunkuba ekitegeera mukazi we si yantaasizza naye nga obusungu bwebwo kumumma ekitegeera bwe busungu kuba yadde ngabe mugenda kuwa omutwalo 10 neŋŋaana nemugamba nze saagala nina ssente ezange okitegeera naye kati simanyi buzibu kwa yabujja simanyi ndowooza obuzibu kwa bujja obusungu bye yakwoza nte nga alaba nekyanze njagala kgenda